Amiina. Ekitiibwa kibeere kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu. Nga bwe kyali olubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiriba, emirembe n'emirembe. Amiina. Tunaayimba oluyimba 247 mu kitabo ekipya ate 207 nga tugenda okulya ekitundu kyaffe. Ekitundu kyaffe ekyenkyaleero kibudde mu kyamateeka olwokubiri essuula 6. Ekyamateeka olwokubiri essuula 6 okutandikira ku lunyiriri olw'olubereberye.
eky'amateeka ekyo olwokubiri, Deuteronomy chapter 6 verse 1. Kale kino kye kiragiro, amateeka n'emisango Mukama Katonda wammwe bye yalagira okubayigiriza mulyoke mubikolenga mu nsi gye musomokera okugendamu okugirya. Otyanga Mukama Katonda wo, okwekuumanga amateeka ge gano n'ebiragiro bye bye nkulagira ggwe omwana wo n'omuzzukulu wo ennaku zonna ez'obulamu bwo, era olyoke owangaale ennaku nnyingi. Kale wulira ggwe Isirayiri, okwatenga okukola kutyo, olabenga ebirungi era mwale nnyo nga Mukama Katonda wa bajjajjaabo bwe yakusuubiza mu nsi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Wulira ggwe Isirayiri, Mukama Katonda waffe ye Mukama omu, era onooyagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme yo yonna n'amaanyi go gonna. Era ebigambo bye nkulagira leero binaabanga ku mutima gwo, era onoonyiikiranga okubiyigirizanga abaana bo, era onoobyogerangako bw'onootuulanga mu nnyumba yo, era bw'onootambuliranga mu kkubo, era bw'onoogalamiranga, era bw'onoogolokokanga. Era onoobisibanga okuba akabonero ku mukono gwo, era binaabanga eby'oku kyenyi wakati w'amaaso go, era onoobiwandiikanga ku mufuubeeto gy'ennyumba yo ne ku nzigi zo. Awo olituuka Mukama Katonda wo bw'alikuyingiza mu nsi gye yalayirira bajjajjaabo Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo okugikuwa, ebibuga ebinene ebirungi by'otaazimba, n'ennyumba ezijjula ebirungi byonna z'otajjuza, n'ebidiba ebyasimibwa by'otaasima, ensuku ez'emizabbibu n'emizayituuni gy'otaasimba n'olya n'okkuta, n'olyoka weekuuma olemenga okwerabira Mukama eyakuggya mu nsi y'e Misiri mu nnyumba y'obuddu. Ekitundu ekisomeddwa kikomyawo. Mukama waffe yeebazibwe. Tunaayimuka nga twolekedde emmeza entukuvu, ffenna wamu ne tugenda n'enzikiriza ya NIG. Nzikiriza Katonda Kitaffe Ayinza byonna, olw'ebintu byonna ebirabika n'ebitalabika, era ne Mukama omu Yesu Kristo, omwana omu yazaalibwa mu eka Katonda, eyazaalibwa kitaawe ensi zonna nga tezinnabaawo. Katonda ava mu Katonda, omusana oguva musana, omusana ava mu Katonda ddala, eyazaalibwa teyatondebwa, alina okubeera okumu ne Kitaffe. Ye yatondera ebintu byonna, ye yava mu ggulu n'akakula waffe abantu, n'obukozi bwaffe, n'atwalibwa omubiri ku mubiri mutukuvu, muwala atamanyi musajja mulamu, n'afuuka omuntu, n'akomerera ku musaalaba, Piraato ku lwaffe, n'attibwa, n'aziikibwa, ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, nga bwe kyawandiikibwa, n'agenda mu ggulu, atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Kitaffe, era alivaayo okukomawo n'ekitiibwa, okusaba omusango gw'abalamu n'abafu, obwakabaka bweterekere buliggwaawo. Era nzikiriza Omwoyo Mutukuvu, Mukama era omugabirwa, ava mu Kitaffe ne Mwana, asinzibwa
atendezebwa mu mwana ye yayogera bannabbi zikiriza n'ekkanisa emu eyatuukirwa n'ebula bonna njatula okubatizibwa okumu okuggyako ebibi era nsuubira okuzuukira kw'abafu n'obulamu bw'emirembe egigenda okujja. Amiina. Katusabe. Eno essabbiiti e12 ey'obusatu ng'ewedde. Essaala ey'olunaku eri ku lupapula 179. Ayi Katonda ayinza byonna ataggwaawo, gwe eyanguwa bulijjo, oli obwetaavu bwaffe nga bwe tunaasaba era otugabire ebirungi okusinga ebyo bye twagala ebitusaanira. Otuwe okusaasira kwo kungi, otuggyeko ebitambo emmeeme zaffe bwe zitya, era otuwe ebirungi nga ggwe bw'osiima olw'obulungi bw'omwana wo eyeewaayo ku lwaffe Yesu Kristo Mukama waffe. Lupapula 4 tugenda n'essaala eyo ereeta emirembe ey'okubiri nga tugamba nti ayi Katonda aleeta emirembe, ayagala abantu bonna okutakabaganya okumanya ggwe bulamu obutaggwaawo, fe abaana ababalima eddembe ddala, abaana abawomba ebbisu, otuzibe eri abaana baffe ng'otutumbira leka tezigira ddala obuzikako otuokubagana abobwe baffe obuyinza bwa Yesu Kristo kubaffe. Amiina. Mu kiseera kino tugenda kusabira ensonga 3. Tugenda kusabira eggwanga lyaffe, tugenda kusabira ekkanisa n'abakadde b'ekkanisa, ate tusabire abantu ab'engeri zonna. Ojja kusaba abantu 3. Mwami Mutengezo ojja kusabira ekkanisa, Maama Bishopu ojja kutusabira abantu engeri zonna. Naye nga tufumiitiriza ekisa kya Katonda, nsaba tugende n'oluyimba olwo 291 nga tufumiitiriza nti Katonda nakaakano atubedde, ensonga ezo 3 nga tuziyimusa maaso go. Kwaye ne tukulemberamu buli kitundu n'ensonga nga tusaba. 291 mu kitabo ekipya ate 217 ebitabo ekikadde. 291 mu bitabo ebipya Yesu lero nkukola ombe 280 afugama gonna era agalagiranga bw'oyagala. Katonda waffe tukwegayiridde olw'ekisa kyo okutunuulira pulezidenti w'eggwanga lino ery'ensi eno, omukulu w'eggwanga. Katonda kitaffe tumuteeka mu maaso gamu n'olukiiko lwe lwakulembera nalwe, ng'oviira ddala ku palamenti yaffe, abakulu bonna ku mitendera gyonna okuva waggulu. Mukama Katonda kitaffe okutuuka wansi, tukwegayira Mukama ow'ekisa, obawe omwoyo w'ekisa, omwoyo w'amagezi, basobola okutambuza eggwanga lino nate kaakano nga lisobeddwa bingi ebigenda mu maaso. Mukama kitaffe, naye twagala okwebaza olw'obulamu bwabwe n'amagezi g'obawa abatuluŋŋamya mu ngeri emu oba endala. Mukama Katonda kitaffe, tukwebaza olw'obulamu bwabwe, tukwebaza olw'eggwanga lino amata. Mukama Katonda kitaffe, kubanga wagamba nti lino eggwanga the pearl of Africa. Mukama Katonda kitaffe, twongere odditeeka mu maaso go, ogiruŋŋamye, ogyemba okutyayi Katonda omwana. Twongerera okuyimusa Mukama Katonda kitaffe Ssaabasajja Kabaka w'eggwanga lino Buganda. Mukama awamu n'abakulu bonna Mukama
bakola nabo okulamula eggwanga lino Buganda. Katikkiro, baminisita, abakulembeze bonna ku mitendera gyonna Mukama paka wansi, abafuzi bonna ab'ensikirano mu ggwanga lino Mukama nabo tubayimusa ne tubateeka mu maaso go. Katonda kitaffe abakulembeze ku byalo byonna Mukama bonna tubateeka mu maaso go, balyoke bakozesa obuyinza bwe wakawasa okuleeta emirembe mu nsi muno, okumalawo okutya olw'ekitiibwa n'obulungi bw'eggwanga lyo n'obulungi bw'ekkanisa y'entukuvu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Katonda ayinza byonna gwera ataggwaawo, akola wekka ebyamagero, tukwegayirira n'obukakkamu ayi Katonda obawe bakadde baffe abaweereza okuviddira ku Ssaabalabirizi Kabaka wa bakabaka nga tubawayo gy'oli Mukama Katonda ayinza byonna olw'obuweereza bwo. Twongera okuwaayo abalabirizi bonna naddala okusingira ddala omulabirizi waffe obulabirizi buno bwennamirembe. Katonda ayinza byonna, twongera omuwonga gy'oli mu mukono gwa Mukama Katonda, omukozese kubanga gwe wamulonda. Twongera okuwaayo bakadde baffe bassabadikoni ne bakkanonizi, naddala ssabadikoni w'obusabadikoni bwaffe buno bwennateete Venerable Godfrey Bike Buwembo, omukozese mu busabadikuno ate era nga ye musumba ow'obusumba buno. Twongera okuwaayo omukadde waffe omuweereza Kanoni Serubidde, mukadde waffe atukulembera mu kkanisa eno, ate ne mukadde waffe omubuulizi ngene kaakano asoomozebwa era mulwadde. Kale Mukama Katonda ayinza byonna, tubawayo gy'oli Mukama Kabaka wa bakabaka, kubanga si ffe twabalonda naye ggwe wabalonda. Kale Mukama Katonda obakozese kubanga gwe wabalonda. Enjiri ebuulirwe Mukama Katonda ayinza byonna, abantu balokoke Mukama Katonda ayinza byonna, obuweereza bwo Mukama Katonda ayinza byonna bweyongerwe Mukama Katonda, kubanga okuyayana bwe kuli era n'abantu bwe bali Mukama Katonda abayinza okubanga Mukama beetaaga ekisa kyo, beetaaga okubuulirwa enjiri, naye Mukama Katonda ayinza byonna gwe okwata ku mitima gy'abantu. Kale tubakwayo gy'oli Mukama, balabe ekisa kyo Mukama Katonda ayinza byonna nga baweereza. Kabaka bakabaka nga bw'abatuma, oyongere Mukama Katonda ayinza byonna okubafukako omusulo gwo ogw'omukisa gwo. Basiimibwe ddala ggwe, otuwe ebyo ayi Mukama olw'ekitiibwa eky'okuweereza era n'omutabaganya waffe Yesu Kristo Mukama waffe. My love.
omutukuvu. Mukama Katonda ow'eggye, eggulu n'ensi bijjudde ekitiibwa kyo. Oli mukulu, oli munene, oli wa kitiibwa, tewali akwenfana. Tuze mu maaso nga tugamba malaka sensanze. Tuseeze kuba tuzze gano. Yogera gye tuli taata totubalira kubanga tukwetaaga kyetuvudde tujja mu maaso go oyogere gye tuli era musaala yaffe gye tusabye olwaleero egambye otuggyeko ebitambo bye tutya. Taata tuzze mu maaso go kubanga tukwetaaga. Tuli banafu ne be twogera tetusaanira mu maaso go kabaka wa bakabaka, tetusobola kutuuka ku butukuvu. Otutukuze Katonda wange omulungi. Ate nga waliwo ebisuubizo by'otuwadde mu kitundu kye tusomye olwaleero nti be munaatambuliranga amaaso gange n'abawange ensi eno munaawangaalanga ne muli ebyo bye mutaasimba. Katonda wange byonna bye tulaba n'emiti egirimu si ffe tugisimba, tetulina magezi na kukola kintu kyonna kabaka. Katonda wange byonna gw'obituwa olw'okwagalako n'ekisa kyo. Kale otubeere okulya ensi eno 100 ku 100 kuba watusuubiza nga tutambulira mu butukuvu n'obutuukirivu. Taata tuyimusa abantu bonna abali mu ggwanga lino. Eggwanga lyange lino amakula, the Pearl of Africa once upon a time. Taata tukwebaza, watuteeka mu nsi ennungi, ensi eyinza okuddukirwamu abantu abangi. Bwe tulaba bannamawanga abali mu ggwanga lino, aba Eritrea, aba Ethiopians, aba Somali, banna Kenya n'amawanga amalala gonna nga gakuŋŋaanira wano ate nga gasanyukira wabala bazimbye n'ebizimbe kubanga balaba eggwanga lye watuwa amakula. Newankubadde emirundi egisinga obungi ffe bananyini byo tetubiraba, naye tukwebaza kubanga otukoze obulungi obutali butono. Otuwa enkuba n'otuwa omusana mu kiseera kyabyo. Katonda wange tukwebaza ffe bannayuganda. Naye newankubadde tuli wano naffe tulina bye twetaaga eby'omwoyo n'eby'omubiri. Twetaaga Katonda ng'otusisinkane mu buli mbeera. Buli ali wano alina embeera gy'alimu. Abalala beetaaga school fees ng'abaana baddayo. Abalala twetaaga ebyokulya bwe abalala tuyinza okuba nga tulya naye nga waliwo abasula nga tebalidde. Abalala balina abalwadde. Abalala balina bye beetaaga. Abalala baagala obufumbo. Abalala baagala bizinesi. Kabaka wabaka nga waliwo abalina ebingi nga tebamanyi na kyakubikolera mu ggwanga lino lyennyini mu ggwanga lyaffe naye ng'abantu abasinga obungi tebalina kyakulya tebalina kyakunywa. Taata tuzze mu maaso go okole balansi mu ggwanga lino kubanga kiyinzika. Bwe tutunulira amawanga agaakulaakulana edda balina buli kimu kye beetaaga, buli muntu alya n'asanyuka. Taata tuwonze eggwanga lino mu mukono gwo Mukama wange Yesu. N'abantu bonna abali mu ggwanga lino tubayimusiza mu mukono gwo Katonda wange otusaasire. Otubeere okwongera okukugulumiza n'okukutendereza ate era n'okukunoonya ate era n'okwenenya ate era n'okusuubira ebirungi ebiva gy'oli. Taata twetadde mu mukono gwo Mukama wange Yesu, sisinkana buli mbeera kino omwali wano. Mukama wange buli omu alina ekimunyiga era kitegeeze Katonda waffe kubanga Katonda gwe tusinza ye Katonda ow'ebyaka, ye Katonda atalemererwa, ye Katonda ayinza byonna, ye Katonda ow'amaanyi. Mukama w'abakama kyetuvudde tujja gy'oli kubanga tukwetaaga. Balala bwe tuzze wano Mukama wange Yesu wulira okusaba kwaffe n'okwegayirira otuwe ebituleese mu kifo kino kubanga tukwetaaga. Taata tusabidde abalwadde enfuusi ne bamulekwa ne bonna naffe tusabidde abafiiriddwa. Abantu bangi bafiiriddwa nga Bishop Hannington yafiiriddwa maama we. Taata musisinkane ne famire yonna. Abalwadde bangi nnyo buli gw'otunuulira olaba ng'alina amagulu gamuluma, pressure ne sukaali n'ebirala byonna tubireese mu maaso go. Watugamba ffe bwe tunaakusinzanga togenda tulwaza birwadde by'Abamisiri ne kaakano tubigaana newankubadde abamu bituluma naye tukkiriza ng'omukono gwogwo si mumpi nga teguyinza kutuuka buli awatuluma, nga teguyinza kutuuka buli awali ekyetaago, nga teguyinza kusumulula abasibiddwa. Taata n'ebyo ebikwa byonna ebitwetooloola menyaamenya ebigo byonna kutula kabaka w'abakabaka tumanyi ng'oli Katonda ayinza byonna. Menyaamenya emitego gyonna egitutegebwa mu makubo, accidents eziri mu mawanga gano Mukama wange zonna tuzireese mu maaso go. Bwe tufuluma mu nnyumba watugamba tuyiringisize ng'engendo zaffe ku ggwe, kale tuzireeta mu maaso go. Bwe tufuluma mayumba gaffe otukulembere otutwale engeri otukomyewo n'emirembe. Twenyise musaayi gwa Yesu kubanga tukwetaaga nnyo Mukama. Taata beera mu ffe leero ne bulijjo mu linnya la Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.
kwatula ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okukisa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Basabe mutuule tuwulire ebirango. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama mulungi kiseera kyonna. Munzikirize twanirize mukadde waffe omusumba Reverend Canon Daud Serubidde. So Mukama waffe yeebazibwe tukwaniriza erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Katwanirize Mama Bishop tukwaniriza mu linnya lya Mukama waffe. Abakulembeze bonna mu kanisa abakulembeddwamu assistant mukubiriza Mukama waffe yeebazibwe. Tubaaniriza omukyala omukristaayo chairperson tukwaniriza. Mwami Mutengeesa w'abaami abafumbo tukwaniriza. Abakebezi mwenna tubaaniriza. Kwaya tujyaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twagala nnyo okwebaza Katonda na kaakano tyatubedde birango. Leero olunaku lwa baami bafumbo baweereza mu kanisa, era maaso awo ssentebe waffe ajja kujja abeeko byayogera ku lw'ekibiina. Omubuulizi ayinamu okusoomoozebwa kw'obulwadde, njagala ffenna tumusabire ayite mu kiseera kino kyayitamu, naye nga wakimanyi nti we tuli wano. Wano mu mabega wange wano tulinawo emisaalaba ebiri gyakomyewo n'obubaka. Neebaza Mukama Katonda olw'okutuwa ekirabo eky'obulamu kyatuwadde nze ne famire yange yonna n'okutuusa n'okutuvunnanyisa endwadde ezitali zimu. Nyongera okumwebaza olw'okutumazaako olusomo olwokubiri nze ne baganda bange. Ate atukoze bulungi Mukama, ekyo kye tumwebaliza. Mukama abakuume mu linnya lya Yesu. Amiina. Nze Nakawuki Noora ye yakomezaawo omusaalaba ogwo, naye bwe bubaka bwe yaleese Kitende. I thank God for the gift of my life and my parents. God is great. Is the greatest in Mitwalo ebiri. Kama yeebazibwe. Mu kiseera kino kampite chairperson w'abaami abafumbo mu kanisa abeeko kyatutangaza mu kibiina kino. So tukwaniriza. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Amen. Ssebo mukadde waffe taata Kanoni Serubidde Dawudi, ssebo mukadde waffe omubuulizi ow'olunaku mukulu Nteesibe, amannya amalala ojja kuwogera, sijja kwogera nnyo naye ojja kunnyonnyola. Ate ne mukadde waffe atukulembedde Mwami Nyanzi, atukulembedde mu kusaba kuno. Mukama waffe yeebazibwe. Abayimbi, abakulembeze mwenna mu biti byammwe, abakebezi, Mukama waffe yeebazibwe. Mukama yeebazibwe nnyo. Twagala nnyo okwebaza Katonda olw'olunaku olwaleero, ekisinga obukulu olw'ekirabo eky'obulamu kyatuwadde. Singa tekibaddeewo osanga tetwandisobodde kubeerawo. Okusoomozebwa weekulinga bwe tuwulidde mu kusaba, waliwo okusoomozebwa okugenda mu maaso. Bannaffe bayita mu kusoomozebwa, ab'ekiteezi tubawulira bagenda bakyakuŋŋaanya emirambo gye bakuŋŋaanya ne batubuulira enkya nti kakati giwezeewo bwe giti. Embeera efaanana bw'etyo yajja. Naye ate era nga waliwo n'okusoomozebwa kwe tuyitamu, naye twagala okwebaza Katonda kubanga atukoze bulungi bw'atusobozesezza okubeera wano, okumusinza ate n'okumutendereza ate n'okwongera okuwaayo bannaffe
abayita mu kusoomozebwa okungi okugenda mu maaso. Mukama waffe yeebazibwe. Twebaza Katonda nga olwa mukadde waffe Kanoni n'omubuulizi abatwadde omukisa guno ng'aba fathers okubeera nti ffe tukulembera okusaba kuno olunaku olwaleero. Twebaza abo bonna aba fathers ate nammwe mwenna kubanga mwe mukola fathers, mwe mubeerawo ku lwa fathers era y'ensonga lwaki weetuli. Omwami tasobola kubeera fathers nga talina mukyala, ate bw'abeera fathers n'omukyala ate ne babeera n'abaana. Kale kwegamba ye famire kyekintu ekimu Katonda kye yateekateeka. Sometimes waliwo lwe twerabira ne tugamba nti abo ba fathers, naye oba oli eyo oba oliwa ffenna tuli ba fathers. Era twebaza Katonda olwa fathers. Twakwata fathers ow'obulabirizi njagadde okibabuulirako nga ennaku z'omwezi 3 twali kazo. Era twebaza Katonda kubanga byonna byatambula bulungi. Ne tukwata obusabadikoni Sunday yaggwa twali bbira. Twebaza Katonda kubanga byonna byatambula bulungi. Tugenda kukwata ow'obusumba ng'ennaku z'omwezi 8 Sebutemba tujja kubeera mu kkanisa ya Matazi Church e Nateete. Kale era nakwo kwongera kubakubiriza nti tubeere nga tuli wamu olw'enteekateeka eyo olw'obuweereza bwa Mukama waffe Yesu. Waliwo bye twetaaga era bwe tukiseera kinaatuuka okubamanyisa olw'enteekateeka eyo bye twetaaga okuvujjirira nga tuwaayo olw'enteekateeka ennungi nga bwe twasalirwa, n'ebyo byonna tujja kubeera nga tubivunaanyizibwako kubanga ffenna we are a family ate ffenna nga tuli ba fathers. Kale njagala kubakubiriza nti twongere okuyimirira mu buweereza bwa Mukama waffe Yesu kubanga kisa kya Katonda okubeera nga tuweereza, ate kisa kya Katonda ffenna okubeera nti tuli mu kkanisa olw'obuweereza bwa Mukama waffe Yesu. Twagala okwebaza Katonda olw'enteekateeka ennungi ey'ekkanisa ne byonna ebigenda mu maaso ne tufuna omukisa ne tuweereza ssebo mukadde waffe Kanoni. Twebaza nnyo nnyini ddala olw'omukisa ogwo gwe tuweebwa ffenna naffe okuweereza. Mbakubiriza bukubiriza ba members ba fathers nti tuveeyo tuweereze. Ate nammwe abatannaba kufuuka ba members, nammwe muli ba fathers, tuveeyo tuweereze. Waliwo rooro eri very pivotal gye tusobola okukola. Ate ne bamaama nammwe muwanirire kubanga obuweereza buno bwonna bwa Mukama waffe Yesu. Njagala okubeebaza Katonda abeere nammwe. Tugenda kuyimba oluyimba lw'ekibiina anthemo ya fathers nga enteekateeka bweri. Mukama yeebazibwe. Oh
katonda ono tunaayimba oluyimba 242 mu kitabo ekipya ate 2:2 mu biri ebyasooka 242 mu bipya ate 2:2 mu biri ebyasooka. kale bw'aba afuga nga yajja tufiirira okutuka egyali njagala omukubire mu ngalo ng'omwebaza kubanga mukama mulungi, mukama wa buyinza, mukama wa kitiibwa. Mukubire engalo ezimwebaza kuba enduulu gwasobola okuzikuba kubanga akuwadde obulamu, akuwadde ekisa. Katonda waffe atukoledde ebirungi. Yimba mukubire engalo ez'amaanyi, mwebaze mukama, mugambe weebale mukama gw'emmeeme yange, weebaze katonda wo, mwebaze oyo asinga byonna kubanga ye kabaka w'abakabaka, ye katonda w'abakatonda, yasinga byonna, ye w'obuyinza, ye w'ekitiibwa. Kuba engalo ez'amaanyi waggulu, mukubire engalo, mwanirize mukama, mugambe weebale mukama, weebale katonda wange, weebale gw'ayanfirira, weebale Yesu kubanga oli mulungi, oli wa buyinza era oli wa kitiibwa. Haleluya, 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 haleluya. Mukama mulungi kubanga okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna. mukubire engalo ezisembayo. Nga tetunatuula olunaku lwaliro abaami abafumbo bwe baweereza weewaawo Fathers Union. Emme tugenda kuyimba oluyimba olwo olw'obufumbo, abulimu n'atabuliimu, ffenna tuli mu kiki? Tuli mu kintu. Weewaawo oluyimba olwo olw'abafumbo luli namba 409 409. Abalina ekitabo kya toniki, abalina tonika, abatalina tujja kuyimbirawo wa screen n'atutekerayo.
njagala tuliyimbe nga tukuba engalo nga tusanyuka kubanga ffena tuli kiki tuli maka. Mwami Basoga yongeramuko waggulu, yongeramuko waggulu. Oh